Baida abaniga bagenda banga omwana akera kunyoyo omwana akera tamira nabagamba ndi wensasula wa rais nagano okwepanga nze nga bayiga Sharifu nzina kagenda sula mu apartment eyo menyekereyo mwaka kyogo gojjukira ge bakuzalwa mama teyabigamba mwaka mwaka ngogere sawa zino nabasesudde akatali egwe ebyo tubiveko tusabule embaga. By the way, I'm one of the founders of TikTok ya location ya Uganda. Nzo mukubana abatandika TikTok. Nze katika nkubulire nsobola okukola content nga wanaku, nsobola okukola content nga asanyusa abantu, nsobola okukola content nga anyiza abantu. Ate nsobola okuvuma kuba nkoppa. Ebivumo tukopa bikoppe. Okoppa ngani ku TikTok. Abana downloading ebivumo ebipya buli lucha. Chumi ne yiga Sharifu bamanyi. Sagala kugamba nti oba nti nali munaku nnyo family gyenvaamu bali bagaga ya linnya. Naye byayononeka kuba mama wange kyasooka okunkubira mu kusooka kyali kya kusomba scrap naye yatuka ekiseera n'abeera alaba ate kigenda tufe balinga agenda nayoleza abantu engoye ku kaalo naye nga ate nze nkola omusingo wa scrap kati nze kuva mabega ndowooza nze nalinga njagala kubasita saasooka kimanya naye nakiri nze nga ze saasoma naye nzira mu nnyumba z'oluzungu ezo nalinga nze kuba nnyo I'm still I've been through the fire, I've been in fire, I've been through the song, I'm still here. Kati ntandika ebina Uganda awo mbaka ekibina kye nasookeramu bakiyita Unique Talents. Twawangaliranga ku Bati Valley Theatre. Nenga babbi bafere batumalira budde. Abazanya ebina Uganda muli mu buzibu, abazanya ebina Uganda muswadde temugenda fuka basita muje ku TikTok. Baba we ebifo ne bagamba mbu ati industry erimu banene ne batukola ebintu bebitategereke. Babereyo babera mu kuloga, be basajja babereyo nga tebaagaliza. Katolo bamate tumwogera ko kibina kimu. Bambi katolo bwama yatuwange emirimu, ewuwe twalimanga mama wange ne tata wange be balimanga wakatolo bwama mu lusuku. xpotv to the world.